Mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle, nze Morshid Segawa. Buli lunaku lwokeesa olina okwebaza omutonzi kubanga wabeerawo baatutte. Wabanga akuleseewo munnange oba toyina kye wamuwa oba toyina ky'omusasula era olina kukakkana ku musaalo oba ku maviiviigo n'ogenda maaso n'okubeera ng'omutendereza. Kati abantu ab'enjawulo munnange abava eggulu n'abo abadde bava e Kampala babadde tebakimanyi nti olunaku olukeesezza mugana wange olwaleero tebajja kubeera nga balamu. Bano bakafiiriddemu. Nkugambye abali eyo mu 6 z'embuyaga ezikaza engoye. Kati baasi 2 zigeze maaso n'okubeera nga zitomeregana. Waliwo n'emmotoka endala omugatte z'emmotoka 4 ezigeze maaso n'okuba nga zeenyigira mu kabenje kaneeno akatirimbudde 63. 63 wano ggwanga lya Uganda we biri. Akabenje kaneeno wasembayo ddi okkawulira nti kassa abantu abatakka wansi wa 5. Kati nno ku Burundi guneeno amawulire si malungi. Njagala nkubuulire luno oluguudo olwa Kampala Gulu Highway obubenje butera okubaako, naye obubenje obubaako muganda wange ebiseera ebisinga bubadde tebubeeranga kaneeno. Zaabadde ssaawa nga 6:15 ez'ekiro. Kitegeeza waneeno tuba tuyingidde olunaku lulala kubanga omuzungu yatubuulira n'atugamba kasazi kuona 6 buterevu buba bufuse bwa kumakya. Era njagala nkutegeeze ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kitareba ekiriraanye Asili Farm mu district ey'Kiryandongo, akabenje kaneeno kageze maaso n'okubeera nga kagwa. Era kano akabenje kabaddemu Isuzu buses era nga kuneeno kubaddeko UBF 614X eyo nno nga ya kampani emanyikiddwa nga Nile Star Coaches. Wabaddeko n'endala eya Planet Company nga UAM 045V eyo nayo ndala. Newabeerako ne Toyota Surf eyo CGO 15,132 EB07. Newabeerawo ne Tata Roore UBK 647C. Kati omwogezi wa poliisi ey'oku nguudo amanyikiddwa nga Michael Kananula alina byageze maaso n'okubeera nga atubuulira bye basobodde okubeera nga bajja mu kunoonyereza. Baasi eya Nile Star bwetyo ebadde egenda maaso n'okubeera nga eva e Kampala okwolekera eggulu, era waneeno egezezaako okugenda maaso n'okubeera nga edduka n'eyagala okuyisa Tata Roore. Kati njagala nkubuulire mugenda maaso n'okubeera nga bagezaako okuyisa Tata Roore n'eno eya Planet Company yo ebadde egenda maaso n'okubeera nga eva opposite nga yo ate dde eno ng'egenda awo nno nayo ebadde egezaako okubeera nga eyisa emmotoka Toyota Surf. Kati waneeno mugenda maaso n'okuba nga bonna bavuddeyo okuyisa baasi eyisa ebadde eva e Kampala okudda eggulu n'eva eri okudda e Kampala nga naye eyisizza. Wano nno abasajja bageze maaso n'okubeera nga bagezaako okukozesa obukugu bwe balina okuwugula baasi, naye muganda wange mugezaako okugenda maaso n'okubeera nga bagiwugula butereevu zisobodde okubeera nga zeetomedde bwenyu ku bwenyi. Era waneeno abantu buli omu omutwe waagukubye abasinga obungi tebasobodde kubeera nga muganda wange basimattuka. Kananula bye bigambo bye, era ayongedde okubeera nga atugamba nti 63 kitegerekese nti bafiiriddewo mbunnambiro. Awo wenyine we bafiiridde ate abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga baddusibwa mu ddwaliro erya Kiryandongo Hospital. Era waliwo n'obulwaliro obutonotono obadde buliraanyeewo ne basobola okubeera nga abalala babatwala eyo kutaasa bulamu. Era njagala nkutegeeze kati abo bo abasobodde okubeera nga bakafiiramu 63 batwaliddwa muganda wange mu mochale y'eddwaliro. Njogera kuggwanika gye babatutte ogenda maaso n'okubeera nga babakolako post mortem n'ogenda maaso n'okubeera nga bazuula bandi bannannyini mirambo.
ebibakwatako n'ebirala. Kati poliisi esobodde okugenda maaso n'okubeera ng'etubuulira nti kano akabenje mu bubenje obuzenga bubeerawo emyaka gino ekyamazima nako kamaanyi nako kasusse era poliisi esobodde okubeera nga erabula bonna abavuzi b'ebidduka ne babagamba bannange mwegendereze mulina okwegendereza manya nti ku luguudo gwe wekka aliko ategeera teweesiga munno kubanga oyinza okumwesiga ekyamazima n'agana maaso n'okubeera nga akuviirako okukola akabenje. Okunoonyereza kukyagendera ddala maaso bakyekebejja bamanye bino byonna bigeze maaso n'okubeera nga biva ku ki. Kati gwe wenna mpuliriza ng'olina munywanyiwo ng'akolerako olwo oluguudo bwe yasiibudde omuntu ng'ali ggulu ng'omulindiridde Kampala naawe walindiridde ava e Kampala ng'agenda kukozesa bbaasi okutuuka eggulu mubakubireko mubabuuzeeko temunnanga okyaliyo oli bulungi kubanga bwe kibassa ekyo ekyamazima kigeze maaso n'okuba nga kituukawo si kirungi. Abantu 63 si batono gwe bale 10 erisooka oliteeke ku bbali obale ddala ago 20 n'eddala ogenda obbaweza muganda wange omuwendo gubeera waggulu nnyo nyini ddala. Kale twongera era okugamba mwenna abavuga abantu abavugira mu drone taxi n'ebidduka ebirala ky'olina otegeera nti gy'olaga okutuukayo ng'oyagala okutuuka amangu si kyekikulu wabula otuusa otya. Waliwo okutuuka ng'otuukidde mu keesi n'okutuuka emirembe kubanga baneeno abavuga bbaasi oluusi ogenda omusanga nga bbaasi edduka buweewo kugambe ng'ewenyuka buweewo naye n'omusanga nga balina bye bapaakinze bavuddemu abantu basobola okubeera nga beetaawuluza abalala nga bebeerire ne ku bifo by'enkoko n'emicomo kana weebuuza ono yabadde adduka ki. Ate era nze mbabuulira ne bw'odduka ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu ng'oddukira ku sipiidi 20 gwe ky'olina okumanya ate addukira ku 80 ogenda kubeera waakatuuka ku ssaawa nga 7 ye atuuke ku ssaawa nga 7 n'eddakiika 20 newankubadde obudde ze ssente naye ate obulamu tebugulwa nekyo tulina okukimanya. Kati ono wayanguye okumusookayo eddakiika nga 20 ekisooka senti olwana kutuuka kufuna nnamba nedda. Bano abantu bagenda okuva mu paaka nga omuwendo gw'abantu bajjudde dda kitegeeza bbaasi tosuubira nti no egenda kujja eronderere abantu mu kkubo tyona ayingire n'oli ayingire nedda osimbula bajjudde. Kati nonno weebuuza oluusi ekibeera kibapapya nga tokiraba naye twongera okusaasira abo bonna abafiiriddwako abaabwe. Ekintu kino si kirungi kibi mawulire ga nnaku naye katugenda maaso n'okubeera nga tuguma mu mpolampola ate omutonzi asobole okubeera nga mwenna abayisa mweyo embeera. Bannange ebintu si byangu naye n'ekyo ekituuseewo bw'okiwulira ekyamazima kyongera okubeera nga kikunnyika omutima. Nze Morshid Segawa.